buli yenna akaddiwa bw'ati mu siteegi ezi zonna zetuyitamu essatu yeegomba kudda mu siteegi ya buvubuka. laita shababu yaudu yauman, senga obuvubuka bwali busobola okudda. fa akhbartuhu, nembunyumiza nembubuulira bima faala almashib, obukadde kye bunkozi. akati baganda bange abavubuka mukozesa omukisa gw'obuvubuka mu kwezimba, mu kumanya eddiini ya Allah, mu kukwata ekitabo kye Qur'an, kubanga ye siteegi ekyasinze obuwanvu mu siteegi ezi zonna zetuyitamu. siteegi ey'obukulu nabbi agyogeddeko, amaaru ummati ma baina 60 wa 70, awaliwo emyaka 9 okuva ku 6 ku 7. naye nabbi yagaa nti batono nnyo abasukka awo. eno obuvubuka yabuwa obuwangazi bungi kubanga bulimu ebintu bingi, naye ate ffe obuvubuka bwaffe tubukozesa bubi. mu bisoomooza abavubuka bwe butamanya ki kye balina. ekyokubiri mu bisoomooza abavubuka ashababu walfitan, abavubuka n'ebigezo. sitegeeza examination, ebigezo. Allah nga batugaa nti wattaku fitina, mutya ebigezo. waliwo ebintu ebijja nga bigezo eri abavubuka. mu bimu ebisoomooza abavubuka mu bigezo, fitnatu shahwa, kyekigezo ky'obwagazi. bubasukkako basajja battu. naye nabbi yatuwa minzaani tukontrolinga tutya. nabbi yatumanya kubanga yali nabbi, era bwe yali awa message, directive speech nabbi gye yawa yagize eri bavubuka, n'atugaa nti ya maashara shababu, abange mmwe abavubuka, man istataa minkum albaata, bw'ofunanga obusobozi wasa. kati shahawa ekyalenginga nnyo abavubuka nebasuula mu haraamu, ne bafuna endwadde mu biseera eby'obuvubuka. bagenda okubaako nga abasituka nga endwadde zabamalayo dda. shahawa ebatwala nebatwala ne ku bisolo. oli nemulungiisa embuzi, simanye embuzi zibanyumirako ki kubigula. winaga nti yakutte nti eba emozodde maaso nekukuba. yino osanga omuvubuka nti akutte nti akutte embuzi, yalumbye omukadde myaka 8 n'amusaba akaboozi. kyekisumbuwa abavubuka shahawa, buki obwagazi. nabbi n'atukubiriza okusiiba, yatugamba kusiiba sallallahu alaihi wasallam.